Weewuunyiza ky'okuba nti mukulu mu bajje yalagidde okuggyako TikTok. Yabadde amulinaanye y'ataamuwadde magezi. Bamugambe nti bw'otabibikkula tobiraba. Aleme kubikkulayo mu TikTok. Naye eyo neeyisanze ndowooza egenda muleetera obuzibu. Ali mu mulembe ogwakyuka. Ate ajja kulabibwa bubi nga ye bw'aba akyagamba nti munnaddiini y'omu ku balina okwogera okulaba nti eddembe ly'abantu teririnnyirirwa. Naye kati eddembe ly'okwogera y'omu ku abo abagenzi oddirinyirira. Eddembe ly'abantu okufuna ssente. Kuba ajjukire oyo Seeka Mubajje nti waaliwo Facebook wano. Gavumenti yagiggalawo. Kati akimanye nti bazzukulu be bagenze bakozesa TikTok okutunda ebintu byabwe, amamotoka, engoye, engatto, amayumba n'ebintu ebirala bingi. Kati gwe musono lyekkubo lye tulimu okusinziira ku nsi bwegenze ekula. Y'omu ku abo abaali badde abasaala okulaba nga alwanirira ebintu ng'ebyo bibeerewo. Naye ye olw'okuba amaze okukola ebikolobero nga bamwogerako ku TikTok, kati asalawo kugamba nti eggalwewo. Ekyo kyakola afaanana nga omusajja alwala omugulu n'ayagala bagutemeko olw'ebbwa. Kati tojja kusobola kulwanyisa nsi weegenze. Ky'oba okola gwe weesonyiwe bwesonyiye TikTok toteekako Seemubajje, gwe toteekako tobiraba. N'ekirala waali badde naawe otendeka baseeka bwe baba nga baseeka ababeerako babuza. Gwe tendeka baseeka bangi babeereko nga baluŋŋamya. Naye leka gamba nti eveewo. Tulowooza nti ekiteeso kyo si kituufu ate kituswaza ng'Abasiraamu bwe kiba kiva mu muntu nga ggwe alina okulwanirira eddembe ly'abantu, eddembe ery'okwogera. Kanso Nalukola Luyimbazi oba Honorable Nalukola Luyimbazi naye munnange talutumidde mwana abadde alina okuvaayo ayogere ku nsonga eri mu ddiiro essaawa ya kakati gye badisikaasingako eya Mufti Ramadhan Mubajje eyavuddeyo n'agamba nti TikTok bagiggalewo mu ggwanga Uganda era mutegeezezza nti munnange oba tomanyi nti ne famire yo emu ku eyo bali beneficiaries wano ku TikTok kubanga bakoleddeko business nyingi nnyo. So abadde alambulwa n'okubanga amutegeeza nti munnange ndowooza kyayogerako takimanyi oba oliawo ayogere ku kintu ekirala. Nga tuvuddeko awo. Munnange Twitter gye bayita mbu bo bagamba mbu it is fake account naye ng'eri verified. Fena tugiraba eri verified ey'omukulu Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo n'ategeeza mbu nti president waffe wabanga kituufu mbu akakasizza ayagala bato mbu naye mweteefuteefu kubanga agenda naye mu ring mbu naye ejja kubeera mu safe house kubanga mbu era ssaawa yonna yonna bajja kubanga bamutwala mu safe house. So mbu anytime eyo bato ejja kubeera mu safe house. Abula bannange bana abasajja bajooga. Era nga tweyongeddeyo munnange n'amawulire ag'enjawulo agagenda mu maaso andi eno mu ggwanga Uganda tulina ebintu bingi nnyo ebitusoomooza Baganda baffe men in uniform, men and women in uniform. Tuba twogera ku police officers, twogera ku UPDF officers, naye this time around ekintu ekiri mu ddiiro kya UPDF abaana baffe Abaganda baffe bali eyo babatwala e Southern Sudan okulwana olutalo olutali lwaffe naye nga tufiiriddwamu abaana bangi era nga omulanga abaana bagukubye naye tetumanyi oba gavumenti efunamu etya awo nze naawe kankutwaleyoko katono tulabe ebiri mu nkambi eyo. Kino kankiyiseewo gwanja kyerabira mwe abaana abalwana the guys in UPDF manyi wano kwe muli mwabali kusemwa sigamba mwe abatuusi ngamba abaana the real indigenous one mubajjako amasanyalaze gye basula mubajjako buli kintu temubakkiriza ku accessing information eno ne wallahi batuukako aisoya mwe abaana abalwana mu Congo ne South Sudan bano bagayi mubalaba we mufa bajja mu mirambo gyabwe gy'abatuusi mwejammwe nga bagikwata bagitwala temujja gijjako tegenda kuvaako musaaka
Elisted badde bagajijja ko Elisted tegenda kuvaako mwalabye kati naku zino waliwo ambush gye bagwamu mu South Sudan ekirala baga ne baleke Congo ne muuli amseye mu 23 yawambya akatundu akalala ate mutandike n'okuleka eyo information balina avubuka na wampu yobaka Sulaimani obani M23 wambye ekibuga ekirala bakozesa media ze Uganda okutambuza propaganda waabwe mu M23 amaanyi siba amaanyi ngulago obutambi nga bavaayo ngulago obutambi nino obutambi nga babakuba babatta bali mu kurepinga bakongo bali mu kukola buli kika kya kikolobero Kongo wallahi bwayagala obujulizi nonye namba yange eri 0754 0754 mwenda 04 0754 jangu nkusharingire ku information mulabe kyebakola omutuusi mwabana abalwana you the guys the indigenous ones abalwana batisa mmwe abafa mwe mirambe jamwe tebagisiika bajjamu ejabwe ate njamuulirize Twina brigade platoon netuyanachi njaga muddeyo kwezo division za mweze mubeerako we batuukira okukuba omugenda nga mugenze mu maje nga mugenze okulwana nga muli mu field mwenna mukimanyi the first priority abira commander protect the commander protecting ne raya je muita umbrella ebintu ebi ebikola mu maje ne mu lutalo mukuume commander mukuume achogedde naye munnange abwotuuka wali wobuulayidde oba ogenze ku training munnange olayira okuba nga ojja kusavinga ensi yo ate bo munnange tojeema mu UPDF oba muki tojeema so webityo ebitambula naye bwebanja nsobola okujjukizaamu muganda wange nti waliwo abakyala ababasirikale lumu bademonstratinga naye nga nsonga ki yali evaako bademonstratinge amayumba ge baali basulamu nga gatonya amazzi babasazeeko tebalina amasanyalaze babasazeko naye nga babba baabwe bakola njogera ku bakazi baba police officers abakyala bano bavaayo ne beekalakaasa naye nkubuulire bakola amawulire lwaki abaami baabwe bennyini aba poliisi be bavaayo ne babakuba tiyagaasi nga babagumbulira baleke okwekalakaasa abange naye nga message yali kiriya era baali bagituusiza nebbo nga abapoliisi baali bakola mulimu gwabwe yadde bali bakyala baabwe naye era baali balina okuba nga bavaayo ne babakola ki ne babagumbulula era babakuba omuka ogubalagala ne babakuba tiyagaasi demonstration nekomenkeriza naye nga message bagiyisaawo era netuuka eyo gye yali ekola ki gye yali alaga so n'abaganda bafe abo bali Southern Sudan abali Congo munnange tubasabirako mukama abakwateko mukomewo kubanga muli ku mirimu gyammwe by the way obudde obusinga abaana abamu balina obukyayi ku baana bano naye nga tetulina kubanga tubateekako obukyayi lwaki abaana abasinga bajoininze forces bbula ly'emirimu mu ggwanga Uganda nga it is the last option omwana asomye bamutiikidde n'atudde waka n'alaba munnange omuzeeyi yateekamu akasente naye ng'essuubi lyonna liri ku ggwe ate olemereddwa kyansi eyo wejja kugamba nti kaŋŋende joininge forces sanga omwana agenze so bonna baganda baffe buli omu anoonya kubaawo era anoonya kubanga obulamu bugenda mu maaso bwebityo ebitambula era nga wendi nnyo okubanga nga kutuusaako ate nga tuvuddeko eyo munnange nga tweyongerayo tugendeko mu bwakyabazinga bwe Busoga essaawa ya kakati mama alitwala Rebecca Kadaga yaviireyo buti yakoba ati baba taliyo anange njogereko ndeke kino nga mu butuufu mama alitwala Rebecca Kadaga yavayo n'atugamba nti mu butuufu kyabazinga taliyo era omwana avuddeyo n'agamba nti naye tulinze eki ke kaseera tudimandinge twagala kyabazinga. Abantu b'e Busoga leero Kiseka Umaru nzize kwogerako nammwe baganda bange muli wano ku media ku TikTok. In fact mmwe muyinza n'okubanga mmwe musingawo obungi wano ku TikTok. Njagala mbabuulireko we mubeera ne solidarity tewali wayinza kuba wangula wano ekyo teri atakimanyi
naye mukitegeere kino Kyabazinga wa Busoga yabula yeetaaga eddoboozi lyo gw'omusoga n'omuganda kobeere mu kyoli oba mulango ekituuka ku munnayuganda yenna kiba kirina okuba nga kituuse ku ffenna kati mumpulirize Kabaka si kaana kato nti bakatuma ku dduuka ne kabula bubuzi bwe katyo Museveni obutemu bwe ayagala omuntu yenna akolagana naye atemulenga ng'enoono waakola ki wasiigako akazigo kitegeeza ki nti bw'obeera ggwe Kyabazinga oyamba buyambi mutemu kutemula kitegeeza omusaayi omutemu gwayiwa naawe gukuyiikira oba onfuna kati omuntu yenna omugezi atuuka n'agamba nze sijja kubeera mu footprint za bikolobero bya Museveni n'ayagala okumweggyako olw'okuba omuntu oyo aba akiikirira abantu bangi nti bw'anaakola statement emu Museveni atya Museveni aliraikira okumuggyawo tukimanyi bulungi nti omufuzi w'eggwanga lyaffe omufuzi mutemu obutemu bwe teri abo buusabuusa ate mudde be mumanyi bangi bayitirivu ne be mutamanyi kati nkubuulira nti omuntu yenna agaana okukolagana naye ng'alina influence eri ku level ya Kyabazinga nti akulembera abantu b'e Busoga Museveni aba amutya ekyo mukitegeere ayinza otuttira kabaka wa Busoga Kyabazinga nga ffeffe tuli wano ku intaneti tulaga bubina osegedde tulaga feesi tutula mu buchallenge bwogera ng'Abasoga we tuli abalungi we muli abalungi ebbanga lyonna bibaddenga bituuka ku kabaka wa Buganda era tubaddenga ffenna Abasoga mubaddenga muteekako eddoboozi lyammwe ke kaseera tugatte eddoboozi lyaffe tubanje Kyabazinga wa Busoga tukimanyi bulungi nti Museveni mutemu atya abantu abayina influence mu bantu abangi kasitogaano kolagana naye ayagala akolagane naawe ngeno waatemula eno gw'obikkirira nga bw'olaba Mayiga bw'akikola bw'ogaana okukikola bw'otyo leka nkubuulireko n'otuuka mu butuufu n'ogaa nti anze sijja kunaaba musaayi gw'otemula abantu b'otemula nze sibiriimu olwoba ofuuse eneme wa Museveni era abayagala kuggyawo mumanyi bulungi ebigenda mu maaso e Busoga n'embaga ezaaliwo zaali zitankana mubimanyi bulungi nti kabaka w'e Busoga oba Kyabazinga yawambibwa saawa zino tusitula amaloboozi gaffe tubanje Kyabazinga awataliimu wadde okusosola ggwanga kyoba ggwanga ki njagala nkutegeeze nti ebinyiga mu Uganda bitunyiga ffenna eyo solidarity bw'eneetubeeramu then Uganda ebejja ttereera naye kasita bituuka ku weeryo weno n'agaa ebyo tebinkwatako nammwe Abaganda tusituke tubanje Kyabazinga wa Busoga tuyina mulabe waffe y'omu nga bw'asiraanyize Buganda bw'asiraanyize Busoga bw'asiraanyize Tooro Mbalala wa Uganda tewaliwo walamu osegedde okitegeera ekintu ekyo Kyabazinga taliyo weebwawo amawulire mangi abamu bagamba yaddayo okusoma naye nga essaawa eno getuwulira gali mu giigo naye ng'omwana agambye nti wetukwatira wamu n'Abasoga bonna gye bali ne tukozesa eddoboozi limu nga tudimandinga Kyabazinga gitomanya oluusi tuyinza okufunamu ku mulamwa oba oluusi bayinza okutya nti oluusi bayinza okutya ne batudda mujjukire twabanja kabaka wano twabanja Ssaabasajja finally twagenda okulaba ansa nga tugifuna so ne Kyabazinga bwe bityo ndowooza birina okuba nga bitambula nga tuvuddeko era nga tweyongerayo munnange mawulire ag'enjawulo tulina mawulire mangi nnyo ddala agatambula era agatrending nga waneeno mu ggwanga Uganda oba wakamala kino nekijja oba wakamala kino naddala ku mulembe guno gw'omutimbagano bingi nnyo ebigenda mu maaso tuddeko waneeno obwa big size byebekola naye nga amanya g'amasituufu ye Moses Sali wamu n'omusajja mukulu amanyiddwa nga Alex Mohanji bano nno babadde ba mikwano era nga ffenna tubikimanyi nti bana NRM naye munnange essaawa ya kakati we twogerera beerabanga 68 oba 69 kankyogere bwe ntyo yes si birungi era ebibadde mu kkooti olunaku oluwalero kankutwaleyoko tuwulire ebivudde
mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic. Alex Muhangi ne Bebe Cool okusinziira ku kooti yali yabawa sabbiita 2 batule ku round table baberenga bateeseganya bwe kinaaba kiganye awo kooti ekole okusalawo kwayo ng'asinziira mu bannamateeka be. Alex agamba nti Bebe Cool bamuyise emirundi mingi batule ku table naye ng'agaana nga bagamba jja naye n'atajja. N'ekirala Alex Muhangi still ng'ayita mu bannamateeka be agamba inti Zuwena olunaku Bebe Cool lwata performing Zuwena yanywa ebyokunywa n'ebintu bingi ebyayonoonebwa ku lunaku olwo era nga Zuwena ebyokunywa bye yanywa bibalibwamu emitwalo 9+. Njagala okubategeeza nti kooti etaddewo olunaku ng'ennaku z'omwezi 10 guno omwezi gwe tulimu ogwa April okubanga ekola ensalawo yaayo. Alex Muhangi yagamba nti olunaku olwo Bebe Cool lwata performing ebintu bingi ebyayonoonebwa ate nga ye Bebe Cool ng'asinza bannamateeka be yagamba nti tayagala batule ku round table omusango gugendere ddala mu maaso paka kooti lw'enaakola ki alw'enaakola ensalawo yaayo. Bannamateeka ba Bebe Cool bagamba nti ekyokuba nti oyogera ku muntu njwanjwa nga bw'ogamba nti Zuwena yanywa ebyokunywa n'atasasula nga te mukyala musiraamu oyonoona reputation ye bwe kinaazuuka nti teyabinywa naawe lawyer wa Alex ogenda kwegatta ku boosi wo mu Kaguli. Fantastic. Ebyo kasita bonna bana NRM bajja kwesotinga bye bamanyi ebyabwe tulina ensonga enkulu eziruma eggwanga ate munange tunadda ku ebyo ebyabwe by'amasanyo. Fewe tuli munange mpola nkugambye nti nja kubanga nkutwaliza era nja kubanga nkutuusako amawulire ag'enjawulo gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu waneno nja kubanga nkuwa kasavu kanyama anti kasita obanga olinaffe era nga weekomidde ku NCK TV anti gwe mukoto gwokka wano wokka gwokola kimu kyakusubscribinga obanga obadde tonaba ate newomala nonyiga kade ate womala okunyiga kade awo tuula butuuzi kalira sirika nywera ebisigadde mbambi kuwa waneno mu bujjuvu bwabyo. Era nga tweyongereyo n'amawulire ag'enjawulo omwana mulenzi amanyiddwa nga Edwin Katamba abasinga obungi gwe mmanyi nga MC Cats nnaku lweggulo yekandaze naaba ng'afuluma TV ng'agamba nti akoledde nnyo abayimbi b'eggwanga waneno Uganda naye tebasiima n'agenda akaabe kakati waneno omusajja mukulu amanyiddwa nga Isaac Katende aka Kasuku waviddeyo munnange n'aba nga amuwa ku magezi amugambye atya bibino ne gwe yasalawo okuwasa naye yeekyanga gwe yasalawo okuwasa naye yeekyanga bagenza okuddamu laba Katamba nga amaziga gamu nga basirisa musirise Katamba kati wano wetwagala okutegeereza watusuubiza ebyama bya Bobi Wine okitegedde nti Bobi Wine wayita olina fulumu ya byama byo bwadde obyogerako kubanga kati gavumenti eno eriwo saawa eno singa yasalawo ne streamlininga copyright paka leero kati mu kifo kyoleeta amendment ya copyright bagiyise bagiimplementinge baleese copyright management system eri analogu nga bw'okiwulira abantu bali ku digital streams bayoola ssente omuntu naere nga yafulumya oluyimba lwe ne balukolamu obukozi challenge ya TikTok kati kuliko kana akayimba ka Jessie akatambula it's not about the money we just abantu bakakozemu challenge over 20 million challenges worldwide oluyimba ne luddamu lwazzemu ne lukomawo ne ku Billboard charts kweruli downloads ne ziddamu ali waka yeebase ayinza n'okudda ku ttuwa kati lwa luyimba olwo mu Uganda tukyali twaleese ekyuma ng'oluyimba balukuba mu bbaala obabuuza bannaye simabakwano bamubajje analog kati copyright eyo singa eyita nebeera implemented abasajja nga bakatisi takayana bafuna omuyimbi ekyo nalaba Jeff akikola Jeff yasigaza copyright wo gwe ng'operforminga luyimba lwo nga bw'oyagala yasigaza copyright era kati mu basajja abatunuulidde obugagga bwe kibalukira wonna singa gavumenti ekera ku maca ne implementinga copyright digital neefuuka digital
Jeff Chiwa ali mu ssente namwe apromoting abayimbi rights ze zino zijjeewo omulekere neighboring rights oluyimba copyright olutwale digital copyright. Yes, byebyo munange gwe bali kubanga wekomedia ku mukoto kugamba nti gwe tula tuzikalira nywera n'ebisigadde nja kubanga nkomawo nabyo tavaawo.